banganye bakuba bangambye mbayise bubi mwongere kukingisa engalo bweyampa akayimba ako njogera baddaddala bannamawulire mikwano gyange natandika okufunayo ku ssente okuva ku mitwalo 15 okudda waggulu paka olwaleero ate nkyali naye paka ddi emyaka ndowooza okakebera ku YouTube kasukkamu leero kasukkamu emyezi 6 kali emyaka 10 n'emyezi 6 nenebaza nnyo Kokofinga ono namusanga mu buli lugendo lwange ate era kifaananyi kyange era nange ndi kifaananyi kye naye kifaananyi kyani kyange twesinkana emyaka mingi ate ye emyaka gyembadde njagala obbabuulira gyali gya haso nnyo twesinkana eyo mu Mbalala nga ffenna tukagoba nalina boosi wange ebiseera ebyo bamwyitanga King Michael nga yanvuga nga yantwala oba aliwa boosi wange naye kwebaza abayimbi nebaza nnyo Fefebusi okunzikiririzaamu nange omukkiririzaamu Fefebusi webalire nnyo ddala edda ennyo nga tutandika ekibiina kye bayita Team No Sleep Fefebusi mwana mukubire ku ngalo mwana olugendo luwanvu nnyo tetwagala dunyumya naye twagala tulubabuulire mu kutematema paka olwaleero mu lugendo lwange olw'okuba kabakko ng'ogyeko Sennabulya Yusufu nina bakyali bange nange ate nga sinnatuuka ku kyali wange ninayo kyali wange nnyo ku kido naye nina bakyali bange twali tutandika edda nina ebintu byange byengoba ŋŋendako eyo erubaga bayitangawo ku waleti naye nga wabawo nayiti kati nayiti eyo nga kwekubalaga kwekuba avaawo yakomawo ate era twalinanga moto ngo atakuba tadda wiiki ejja ng'omanya gwe gakuyisemu amasannyalaze nasangawo omusajja bamuyita Ziza Bafana musooke mukubire ku ngalo mwana Ziza namusanga nga bwafaanana nga bwali takyuka nga bwe mumulaba bwali ekyenjawulo kyalina era kyayongeza buli kaseera musajja wa Katonda mukubire ku ngalo ayongeza nnyo eddiini abagipika seeka oba kubanga oli eno mu ofisi mwenkolera ya Allah subhanahu wa ta'ala singa nakuwadde ayijja kwata wano mu bitundu bya njawulo ofujja musooke mukubire omusajja ono engalo bannange bwe nasanga Ziza Bafana twakakuba netukagoba nejaso inawo wandekeramu evaka osabitegeera ninga nja kusanga mu plan B olinawo ebintu byewazanyazanya nondeka netugenda ku mbaga ya Domona awo nga tetunatukawo olinawo wandekera nenkugoba nga ngamba naye mukwata ddi saa nangamba ojja basanga twali mu matatu tomani mu matatu wangamba genda abasajja bakubye genda obakomyewo mongere Ziza Bafana enkalubannanga olugendo lwange luli so musical sikolangayo mulimu mulala era mu nsonyiwe mu bakyali bange nze ngobya akantu aka kamu kazindaalo manyi okakozesa ate manyi n'okwogererako ate manyi n'okawandirako ate era bw'ojja obubi nsobola naawe okukakulagako nti nkamanyi nkwogereddeko emyaka 16 ntoddeko emyaka 6 egy'okuba nga temumanyi nzaani nenteekawo emyaka 10 mutegeere nze kabakko nebaza nnyo mikwano gyange gyonna egyambirivingiramu okusingira ddala mwana mutulaba wano naye tulina abantu baffe naddala ffe gye tuva nze nava Mityana gye natandikira okukolera omulimu guno bwe najja nga nkagoba mpola omanyi kagoba nasibira ku kitundu bakiyita Najjanankumbi ekitundu kye bayita Najjanankumbi inakyali wange gwe nasanga kuba muyita Lwagabalosi yeyandagagayi bamuyita DJ Michael bwe nasanga DJ Michael waali awo Lwagabalosi yeyandaga nno DJ Michael ebiseera byo nga bagamba oyo yanga nno wakabi yanga wakabi ne bansembezanga yanga era maboyi nebaza nnyo okubanga mwana mwansembezanga yanga mwebale nnyo mwebalire ddala mu lugendo lwange olwo lwennyini bwe ngwa ku King Michael kati gwe muyita King Michael yali DJ Michael mu kwogera ebigambo ebitonotono twakolawo ekibiina bakiyita dansolo kulu mu dansolo kulu omwo bwe nava mu dansolo kulu omwo bwe napasukira bwe navaamu nange nafuukira ku kiwajji
nengenda nempala nengenda keyo mu Good Life nensanga sizamani ate bwe nasanga sizamani nandaga Firebase ate wandaga Firebase alinga yangamba mbu ntuse ewaka musoke mukubire ku Firebase ngalo bannayo era bwe natuuka ekamocha baboyi bange nze bwe ntuuka siri mugenyi bwe ntuuka ekamocha mbawaka bwe ntuuka mu buli ghetto gye mumanyi mu Uganda mbawaka bwe ntuukako mu Gaza mbawaka bwe mpawo nengenda eri oba mbagamba eki mwana mutegeere mbu mbawaka na wano wendi ndi waka na wano wendi ndi waka ne mu Uganda mwensula ndi waki ate era nja kubeera wano nja kuwangalira wano ne mu lugendo lwange olwo twekolamu akabondo nensanga King Sahono batondawo ekibiina nga bali era aliwo njagala abeerewo nalabika jja ne bantwala eyo ne bampakira mu kabondo twakayitanga kabondo ne bantekeyo mu kabondo bakayitanga Team No Sleep musoke mukubireko ku AK47 ne wabataliwo wano mukubire King Saha engalo mukubire Shiba engalo mukubire Nina Rose engalo bazidde mweza Saha muzidde mu mwana eza King Saha kuba yampane buleke sulu bwe nasanga King Saha bwe nasanga Shiba bwe nasanga abapalaso bwe nasanga AK47 bwe nasanga buli muntu mikwano gyange nange natandika okubanga ewake wange nzirayo ne muwogo era mu lugendo lwange olwo nga ndi mu Team No Sleep nzijukira kyali wange nga yakabwaka AK kati mba nkyali awo nga nzuba ne Saha nali ku deja vu awo ango badde ekimula kyange kibeera wala badde ngenda kikona nga kiri wano Kidumuna nkiriiremu live nagwa ku kyali wange Dumuna Namuddu Jazira nkwagala nnyo wamma kumbeereramu ate no ye manager wange kati bwe yayingira mu bulamu bwange paka mu maka namugamba ate kati olaba ontwala mu maka ate guno omulimu guno era akola overnight akola essaawa 24 naye nga kagobeeko ebeera munnyo topowa kati bwe nakagoba ne mukwano gwange oyo Dumuna kyampa nnyo amaanyi amma mbabuulira mikwano gyange teri antiisatiisa nkiddemu temusobola kuntiisatiisa nga ndina oyo kyali wange temusobola kuntiisatiisa nga nvudde wake wange nga ndi ne kyali wange ne manager wange ne mukwano gwange namba 1 namba 2 namba 3 namba 4 namba 5 namba 6 namba 7 paka ku 10 mbadiramu temunsobola abansobola be bano bokka kuba ate balina n'ennamba ze bo bamukubirako ne bamugamba jayollo bwe nasanga oyo mukwano gwange ne tutambula olugendo lwaffe ne bazanyo bannamawulire kyekisookera n'olugendo lwonna mulugamba abantu buli kaseera naye tebawulira tebalaba naye tubazaayo emabega bwe nasanga kyali wange lumu tuba tuzuba nga tuli amara bino ebyokulya amarawundi ne mugala naye gwe lwaki toŋŋamba nkugjeyo onyanjule wamwe neme kubanga bano abayaaye nga tebabijuwa ebintu byange naŋŋamba oyina llo naye yaŋŋamba nkwesiga saagala nakukyusa date era mbaddamu tosobola kunkyusa date teri asobola kukyusa date teri asobola kukyusa lunaku lwo Katonda bwagamba mbu leero lwa Saha luba lwa Saha bwagamba leero luba lwa Kabakko luba lwa Kabakko bwagamba leero luba lwa Nina Rose luba lwa Nina Rose ninanga lunaku lukya nga banzija ku lujja nga nva ku lujja nga ngenda olunaku lumu nga nkyala nga bankyaza era nebaza King Sahono ye yaŋŋamba nze kufulumya ono Saha mumwongere engalo akyali mu puroguramu zange nekyo emyaka gyenyumiza era akyalimu naŋŋamba yali agenda South Africa nsonyiwa boyi nekakati ova ku nnyonyi mbadde manyi togenda nakuba wano mbadde manyi ogenda kuyita buyise ogende South Africa obayise bubi naye ntiddemuko naako kawaanyi ompaddemu akabanja boyi abantu bagamba bagende nakawuka balowooza nnimba kati bwensanga kyali wange Dumuna naŋŋamba tugende empiki nengenda empiki bakyali bange mwe mwambeererawo wamma teri tebakulimba tebageza ne bakulimba mbunze kabakoni na minisita wange nze minisita
nze minisita si omukolo gwagenda maaso nga nsirabye minisita nga nze minisita naye nga nkolaganye nabantu nga mmwe nebaza nnyo abantu saayampa embuzi nga 4 neŋŋenda ne bazisala bannamawulire kamulye ennyama naye temubyogera namwe mujje mwekwate nga mwogera amazima nti twali emmere nesigalawo okitegeera ibula waliwo n'okola omulimu munene nebaza nnyo omukwano gwange bamuyita Joweria saagala mwogerako just naye kamuyiseewo ensonga ze Joweria paka kati atambulira ku pulogulaamu z'akabakko yalya emmere y'akabakko ngenda kubalangira bannamawulire yo nange babafunye mu nsonyiwemu olunaku lwange sibafunangamu mbeera ntwala bayimbi bannange naye olwoke mbafunye kambasomere emyaka 10 gye nkubidde endongo nsanyuka nnyo bannamawulire temumpandikangako kibi kuba sirina kibi sibalinako kibi naye kyensingirako kubagazayo ekintu kimu wama no bad news to a bad man like me nkiddemu mu luzungu no bad news to a bad man like me naye nebaza bannamawulire tebampandikangako bad news. I'm a bad man. Nsobola okujjawo oli nenkubuuza wawandiise gaaki nze naakuyiseeko ne twetwala mu speed naye tetutuukanga mukaawo mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala abayimbi abalala mubakuba kusabula magulu ntumbwe ne mukuba buli politician ne mumugjayo paka mu ntebe naye ogwo nagwo omulimu gwammwe sigubajjaako mukole omulimu gwammwe naffe tukole omuki omulimu gwaffe mu lugendo lwange lwembadde nalwo olusinga okunnyumira gwe mulimu guno gwenkoze sifunyemu buzibu mujja kutunuulira wano emabega nga sineebaza buli kampani munsonyiwemu big eye mpozi emyaka 10 nga teryaŋŋambayo nga abawagizi be baŋŋambayo kati abawagizi kambagamba ebyabwe kambabuulira amazima mwali badde emabega wano mulaba